allegations kati ekigambo allegations bwe tuva ku mpewo okinoonye tufune amanyi Oluganda manubadde nsoma kikyo akivunulira abantu ekisooka tewali tteeka likuwaliriza kondera kiragiro kiri mu mateeka ekiragiro kyonna ekitali mu mateeka tosobola kukiwuliriza ekiragiro ekitayise mu due process ibata due process singa ekiragiro kirondoola nti bwe twavudde wano ne tunoonya ne tutuuka wano ne tuddako kino egibata due process singa oteekawo ennono y'okukwata ebiragiro ebitayina migo olwaleero bajja kugoba Mpuuga enja bajja kuddako omulala bwe bava e Buddu bayinza okusibira eKyaggwe bava eKyaggwe ne bagenda e Busiro emukono bava e Busiro ne baggukira e Buluuli ndowooza tulina okutegeera nti ebiragiro ate tebifaanagana ekiragiro nga ekyendesezza ekyo oli mukamaawo okkirizibwa nedda ate mukama wange era muwa ekitiibwa agambye Mpuuga lekulira kati Medi obutabuza batuuliriza kyekyampisiza ekiwandiiko ekyo nti pulezidenti naye awugwa n'omugezi awugwa kyobola abantu tegawulira luvumbe bw'abanga pulezidenti yayisiza ekiwandiiko ekyo wakati mu bye yawulidde nti nawulidde era yakootinze nti nalabye ku exhibition mwami Nsereko ntwaddewo omwoleso ogwo nga gulimu ani yabadde omulamuzi waagwo, ani yabadde prosecutor, ani yabadde awaaba, ani yabadde omujulizi, ani yabadde semati munnamateeka. Tetusobola kubeera nga twagala kuzzaawo nkole goberera amateeka mu ggwanga ate naffe tutambula ng'amenyi b'amateeka. Omukulembeze w'ekibiina mutuufu kubeera concerned okufaayo ng'alabye ensonga, naye okulaba ensonga nti nagirabye ku mutimbagano ku makya olweggo n'oyisa ekiwandiiko oyinza okulowoozesa abantu n'okubuuzisa abantu ebibuuzo ebikemmensa abantu emmeeme nti munnaffe ono anaaba atya, ensonga ezize zaakulubalaza, munnaffe ono talina budde bwefumiitiriza ku nsonga azikwata bw'atyo, munnaffe teyeebuuza, munnaffe aweebwa amagezi. Ndowooza pulezidenti simunenya kufaayo, kyemunenyako kwe kukwata ensonga bwe yazikutte ng'ate waliwo omwaganya oguzikwata n'okuzimanya n'olambika eggwanga n'osasamaza banno nakwekemmensa banno mmeeme nti oyinza okuba nga ensonga ezimu tomanyi nkwata yaazo. Pulezidenti alina obuyinza, talina buyinza bumukkiriza kukwata nsonga nga yagambye pulezidenti wumula Medi. Pulezidenti alina obuyinza naye obuyinza bwe era butambulira mu mateeka. Obuyinza bwa pulezidenti tubuwa ekitiibwa. Pulezidenti wange muwa ekitiibwa era simwinaako mbalana ya buntu era nyina obuvunaanyizibwa nga depute we ate nga mukulu we mu myaka okumuwabula ensonga z'aba takutte bulungi. Ekibuzo kiri nti pulezidenti ali mu kifaananyi ekimukkiriza okuwuliriza n'okulambikibwa n'okuwabulwa, kubanga nayogedde ku buyinza obw'emirundi esatu obuva mu mmundu, mu muzindalo ne mu ntebe. Entebe bwe tugibeeramu nange ngibaddemu ku mitendera egy'enjawulo eringa nga bwogi, obwogi nga bwa kiso kisala sayidi ne sayidi okikwata n'obwegendereza. Obuyinza n'entebe situbikozesa nga kambe katalina kitiko okakwata, tubukwata n'obwegendereza. N'olwekyo pulezidenti tujja mmuwa ekitiibwa era tumuwa ekitiibwa, naye akkirize ensonga ezimutomere nnyingi, kubanga kati pulezidenti wa kibiina bw'anaafuka pulezidenti w'eggwanga ensonga ne ziva e Karamojja ne zizuka ku ssaawa 3 n'ekitundu n'osalawo, oba okyali awo endala ne zifubutuka e Buddu, oba okyali awo endala ne zifubutuka mu Akyoli,
nga buli yegwa ku mmeeza yo eno nsazeewo bwenti eno ndagidde osobola okusuula eggwanga mu kabenje. Ensalawo y'ensonga kyekintu ekikulu so si buyinza buli mu ntebe. Ate era president alina n'obuyinza obugamba nti ensonga eno njijulizza gundi n'egundi bagintunulireko bampa alipoota. Obuyinza weebuli ekyoba weebuuza nti bwamulema okukozesa ndowooza alina obudde obukozesa era bukozesa. Eddakiika ziri 10 muzibole ku essaawa 5 alina obuyinza president kyakuntu kimanyi president wa Nup agenda kuwanikira parliament nti oyo Mpuuga lakyali kamisona waffe onokkiriza oba nedda. Kyagulanyi obuyinza abulina ye president wa Nup agenda kuwandika ebbaluwa nti otakyali kamisona waffe. Kakati engeri gye tugoberera amateeka ekyo mu mateeka agatufuga nakyo takirina, ekyokusaalirwa takirina. Emitendera commissioner gyaviiramu gyanjawulo ku bifo ebirala. Commissioner abamuwulize era agoberera amateeka era embeera emujja mu parliament erambikiddwa mu mateeka gatufuga mu parliament. Ate era bw'omala okufuuka commissioner oba ofuuse commissioner alabirira ababaka bonna so sabava ebuddo. N'olwekyo sirowooza nti ekyo kyalina mutwe gwe president Kyagulanyi yakiwandiikira yakikolako ku Zaake n'awandiika ne ku Mpuuga Kyagulanyi alina obuyinza muno agenda kuwandiika era Zaake president yawandiika bbaluwa emulonda tawandiikanga emujjayo kati agenda kuwandiika ya Mpuuga emujjayo. Kati anti nambise Medi nambise abatuwuliriza tubalambike bulungi nti abaakola amateeka gafuga parliament ekyo kibaakiwa mukulembeze wa kibiina yenna. N'olwekyo tebatalina bwakigendamu era ndowooza ababamuwadde amagezi okuwandiika ekiwandiiko kye yayisizza tebamusemberera era bajja mugamba bamuwa amagezi anti kiera kijja tufaananyanga abatagoberera abateefumiitiriza nga tukola emirimu gino. Sirowooza nti anaakikola era ndowooza nti ajja kutta ebigere agambe nti ensonga eno ndoza tusobola okugikwata mu ngeri endala. Waliwo abagamba nti mwe abaddipi abajja mu Nup muli bakajiko nattabula ensonga mugitabulatabula muli bangi mulinga 6-7 mwajja era mwe mwava eri mu ssuubi. Lwaki muva mu kibiina ky'omusajja Kyagulanyi mukola ekyammwe? Tuli bannattabula nga bwe twatabulaani nawe obiwulira nga bwe twatabulaani mutabula ekibiina ky'omusajja musajja ani Kyagulanyi si ye bayitamu mwajja gyali nabawa amasannyalaze mudindooza ezo mbuuzeza ku street ekisooka nze siina gye najja wava siina gye najja natuula ne basajja bakulu bannange ne tusalawo tutandike Nup ne tuggalawo enkolagana yaffe ne DP era nga bwe nagambye ku ntandikwa bwe twali tutandika Nup twava mu bibiina ebyenjawulo. Kati njagala oŋŋambe nti abaagala okusigala mu Nup bo baali ki? Nup yaliwo bwe mulimu omutala mwenna tewaliwo asobola kugamba nti mutala gwange abalala mbasengudde. Bwe muba mukayanidde ku mutala mutula wansi ne mumalawo enkayana ng'abantu abakulu. Ekyokubiri ekyokubanga tuli bakulu mu myaka ne mu byobufuzi tesobola kyetondera ggwanga. Bw'obanga olina ekibiina ekitonga Nup eky'emyaka 2 ng'olinamu abantu abalabye buli bya bufuzi obatwala nga ba mugaso. Bw'obatwala nga abakutiisa entebe ojja gitula mu matiitiiri buli bw'otunuulira banno n'obatya era okola ensobi oyinza okulowooza nti Mpuuga ono ndowooza Medi wadde obiwulira obisoma wano Mpuuga ono buli bw'atunula atunula nga yeetunuza nga president ayagala president omulaba bawambala essuuti n'akuba n'engatto n'afaanana nga president era abatambuza ebyo ne bankubirawo n'ebipande ebitambula Mpuuga for president biraba. Ekisooka abakikola nga bakikola kulowooza nti banzikakkanya baba bakkiriza nti ndowooza nakyo nkisobola. Kati ngende mu nguudo za Yerusaalemu nga neetonda nti bannange ekyo nkisobola kikola. Eyo si ensonga enkulu.
ennono yaffe ebadde nti ku buli mulundi mugamba nti ono munnaffe atukulemberemu. Tesobola gamba nti Kyagulanyi yimirira, Mpuuga yimirira, Lukwago yimirira, Sseggona yimirira, nedda. Gye tutakkiriza nti walina okubeerawo embeera nga sulina atukulembera, ekyo kyasobola kukkiriza kibeerewo. Ekyogamba nti tugenda kubeerawo buli muntu nga alima munne, asojja munne, ekyo kyetugaana. Kyemutaagala. Tulina okutegeera nti Medi banno basalawo nti Medi tukulembere gwe ssentebe w'ekyalo ky'Amasuuliita. Tekitegeeza nti banno bajooge. Bwe tukuwa obukulembeze tuvunaanyizibwa okuwagira, tuvunaanyizibwa okutaasa, tuvunaanyizibwa okuwabula. Naye naawe oba olina obuvunaanyizibwa okutuwuliriza n'okukkiriza okuwabulibwa. Eyo kyekikufuula omukulembeze ow'enjawulo. Obukulembeze nze nga Loopu bwe mbadde mu Parliament mbadde mwegendereza kubanga mmanyi obuzibu n'obwogi bw'obukulembeze nga gw'olina obuvunaanyizibwa eri banno. Gw'osalawo ani shadow minister, gw'osalawo ani anaakola ki. Obukulembeze oba bukwata n'obwegendereza ate n'okuwa banno omukisa n'obawuliriza n'okkiriza n'okuwabulibwa. Kubanga entebe bw'ogituulamu naye mabega w'omuzindalo eyo gy'oli